Bale kwekumira ku Star TV emunyenye gwanga nze Agnes Nalukwago okutusako alipota y'embeera y'obudde. Enkuba ekedde kutonya mu bitundu ebyo naddala eby'omubugwanjuba era nga okusinziira ku alipota gye twafunye Kasese ebadde ne millimeters 4 n'obutundutundu 9 wabula ate Kampala millimeters 4 n'obutundutundu 5 olwo Jinja yesinze okufuna entono ya millimeters 3 n'obutundutundu bona. Kino kiviridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gukyasasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era nga n'olw'ensonga eyo olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire. Olw'eggulo tusuubira enkuba ogenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tokera ddala ku degrees 29 eyo mu kitugumu wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 26 olwo mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne New York tubisuubira okuba n'enkuba wabula ate Paris ne London tusuubira obudde obw'ekiddedde nga ne London ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 17 wamu ne Paris. Ebyo byetusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago sigala ku Star TV emunyenye eggwanga kwagaliza ekiro ekirungi.